Wiki ewedde gavumenti ya Kenya yayise ekiragiro ku nsalo zaayo zonna obutaddamu kukkiriza amagi n'enkoko okuva mu Uganda okuyingizibwa e Kenya. Kino kyaleetawo akasatiro mu balunzi b'enkoko mu Uganda n'abasuubula amagi nga beebuuza wa gye bagenda okutunda amagi gaabwe nga bwe twakulaga ku malwiro gaffe ku Lwomukaaga oluwedde. Tufulumya amagi emiliyoni 3 buli lunaku wano e Uganda. Amagi ago bw'ogabala n'otuna ssente ze tufiiriddwa ebbanga lya myezi 3 ensi ng'ensi wakati tetusogeranga mulunzi ensi ng'ensi efiirwa obuwumbi 6 buli lunaku. Olwaleero abasuubuzi abeegattira mu kibiina kya Poultry Association of Uganda basisinkanye omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era minisita ensonga z'omukago gwa East Africa Rebecca Litwala Kadaga okumusindira ennaku yaabwe. Kati awandiikira bonna bonna ku nsalosalo zonna ez'e Kenya nti okuva wiiki ejja tetugenda kuddamu kukkiriza temukkiriza products zonna ez'enkoko okuyingira mu Kenya. Martin Roy Lukwago omu ku balunzi b'enkoko mu Uganda annyonnyodde ku mbeera gye bayitamu olw'ekkoligo eryabateereddwako. Ekintu kino bw'okitunuulira kyekintu ekisobola omuntu atalina ssente kyasobola okukola n'alina essente kyasobola okukola alina okompiitinga naye. Omukulu abadde mu ntebe abagambye Mr. Uday alina enkoko miliyoni ffe tetuweza miliyoni ne mwetuli waliwo n'abalala balina enkoko 2,000. N'olw'ensonga eyo ffe kyetwongereza ku bigambo bya minisita byayogedde omukulu taddibwa wamu naye bano beemulugunyiza eri Kadaga olwa Uganda okwesuulirayo gwa Nagamba nga bayisibwamu amaaso mu katale ka East Africa. Tetusobola kusituka ne tugamba ffenna tugende e Kenya twogere nabo. Ng'abali organized tuli society eri organized tulina okukwatagana n'abakulu baffe nabo bagenda boogera nabo. Kyokka ate embeera bwe ziba zikaaye ate nga tukirabye nga era omukulu babadde agamba nti kibaddewo okumala ebbanga. Wabula bano Kadaga abagumiza ng'ensonga zaabwe gavumenti bwezikutte n'amaanyi era ng'essaawa yonna gavumenti yakuvaayo n'engeri gye bagenda okwesasuliza ku Kenya. Omulimu gw'enkoko si gwa muntu wa nkoko yekka, mulimu abatambuza, abatunda emmere, abatunda kasooli watika mu mmere n'ebintu ebirala ekwata ku bantu bangi nnyo. N'olwekyo mu Uganda ne Kenya sayidi zombi zifiirwa kubanga Abannakenya batuguza obukoko bw'olunaku olumu. Kadaga ategeezezza nga bwe yalagidde minisita w'ebyobulimi Frank Tumwebaze okubaako ebyamaguzi by'Abannakenya Uganda byegaana okutunda kuno mu ngeri y'okwesasuza. Tetujja kusirika jo ku kabineti yatudde ne tukkiriziganya nti ku luno minisita agriculture alondeyo ebintu ebiva e Kenya byasobola okusiba naye. Wabula kino ate kiraliikiriza abasuubuzi bano olw'engeri gye basuubira okufiirwa ennyo. Ey'okubaninga ebintu byabwe yokka temala ate ndowooza teyandibadde solution mu modern economies. Wabula okubeera nga twongera okuba nti abantu bano tubannyonnyola emigaso egiri mu kutradinga ffenna. Bano kati baagala abakulu n'abakulu okutuula bagonjoola ensonga eno nga Uganda tennabakuwera ebintu by'e Kenya. Abasajja bali etukirize nti balina kye batusinga. Omuntu buli wabanga alina kyakusinga. Abasajja bali bintu ebijja wano ewaffe biyita waabwe. Senga tubeepangirako ne tugezaako okugamba nti nno tubagambe ebintu nti babireeta wano bajja tuggalira. We are landed to every person knows that. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'ebyamaguzi bya Uganda bigaanibwa okutundibwa e Kenya ng'ogwasembayo Bannakenya bagaana amata ga Uganda ne kasooli ekyafiiriza abasuubuzi obuwanana bw'ensimbi. Ng'ogyeko Kenya, Tanzania nayo gye buvuddeko yagaana sukaali wa Uganda okumutwalayo ekyayongera okwoleka emiwaata mu mawanga agali mu kago ogwa East Africa. Nze Julius Kafuluma ku Lwabukedde TV.